tugenda kulaba ku mipiira egya liigi ya Uganda abasobodde okutambulako mugenzeeko ebbombo mukyalaba omupiira wakati wa ttiimu ya UPDF ne ttiimu ya Kitara. Omupiira ogwo gukyali 0-0 ate ne Mbale Heroes bakyazizza ttiimu ya Mbarara City. Lugendo luwanvu abambalala n'ova Mbarara n'otuuka wano mu Kampala n'owummulamu ate n'okwata Mbale naye nabo omupiira gwabwe gukyali 0-0. Kyesimanyi oba mu nkola y'omupiira gwaffe ekintu kino ekya goal ey'okubugenyi oba kikyakola naddala mu mpaka nga eza Uganda Cup, kubanga Uganda Cup bw'obanga olaba nga ttiimu eziri mu kibinja ky'ababinywera nga Mbarara City ne Mbale Heroes n'obatunuulira eŋŋendo ze batindigga muli olowooza nti bambi bakuluusanyizibwa nnyo mu kkubo omwo. Ffenna tukimanyi nti enguudo zaffe zikyalimu ebyebuuzibwa bingi, n'emmotoka ezimu sizeyo zennyini eziri comfortable ezibatambuza, oba oliawo obusobozi bwa club okufuna emmotoka erina comfort eyo esobola okukuuma omuzannyi nga maaso tezeetuzze nnyo, simanyi oba tugirina. Naye yo ku continent eya CAF yo gundi zikyagenda mu maaso awo egolozi rule, era bw'ova kuno n'otindiga n'ogenda e Ghana n'ojja oteebayo Asante Kotoko golo yesigala ezitowa bali bannaffe aba UEFA bo bannaggagga ebyo baabivaako ne clubs zaffe okubeera n'ensimbi ezipangisa ezo ziwooteri gaggadde ku continent nazo weesanga nga simbi zitwekubya mpi. Naye olowooza nti nno na wano mu Uganda bw'olaba ttiimu nga Mbale Heroes ng'ekyaza ttiimu ya Mbarara City muli ofunamuko ku kisa n'ogamba abaana ba Mbarara City butuufu tebaakoye bano baheno ekitegenyi. Naye oba oli abakulu balina engeri gye bakirabamu naye ebyo byo mu liigi tebikola byandibadde bikola mu cup tournaments kakati nga eno Uganda Cup gye tulina kubeera tulina empaka bbiri ez'amaanyi mu ggwanga. Naye nga emipiira egyo gikyali 0-0, second half zitandise era nja kubabuulira ebinaabivuddeyo oludda olwo. Gyo egyazanyiddwa olunaku lwa jjo ttiimu ya Vipers yayongedde okwetengerera ku top of the table bwe yasabudde abasajja ba URA eggoolo zaabadde 2 ku bwereere ne kirabika nti nno kagenda kubeera kattu k'amaanyi olunaku olwaleero. Ttiimu ya NEC ng'ekyaza ttiimu ya KCCA bafuba okulaba nga nabo bagezaako okugattagattawo, kubanga ate wano Vipers bwekuleka oyinza okwesanga nga bw'oba ng'obadde ovuganya n'ekigambo okuvuganya weekanga kiba kiweddemu amakulu. Kale nno NEC ng'ezanya KCCA olwaleero ku ssaawa emu omupiira gugenda kubeerako n'obugombe ate guli oguddako Vipers eba ekyaza KCC. Kati kitegeeza NEC wano erina okwepositioninga obulungi, singa bigyokya ne bagikuba omupiira eyinza obutafunamu singa oba KCCA eneebe kubika kifiiriza Vipers. Waliwo omwetooloolo ogwo gwa top 3 katulinde bulinzi tulabe engeri gye bagenda okweyisaamu. Ne Express yakiguddeko mu kisaawe kyayo e Nakivubo. Ttiimu ya Bull yagenze ne batujja omupiira mu kifuba yabokezza goolo zaabadde 2 ku bwereere ne kirabika nti ne Express nayo engeri gyatandiseemu second round si eyo yennyini eyabadde ematiza, era nga bibuuzo bingi bigenda si mu bazannyi bokka na mutendesi naye oba oli awo bisobola okusooloobakoko ne bigendako eri waggulu mu administration ne bongera okwebuuza ebibuuzo ebingi. Express FC mu bamemba ba Big 3 Express Villa ne KCCA Express yesinga ebikopo ebitono, naye mu kubeera n'ebikopo ebitono kaweefube ayongera ku bungi bw'ebikopo n'okuyingiza brand yaabwe gyeyina okubeera, kuba brand ya Express oyinza okwesanga eri ku level y'emu n'ezo zi Young African ye Tanzania, zi Simba, zi Gor Mahia, zi El Merreikh, zi El Hilal, eyo gy'osuubira ne ttiimu nga Sports Club Villa ne ttiimu eya KCCA. Eba kibanga mukana akaseera Express erina gye yakkirira bannyiniyo abagiwagira ne banga bakyabuliddwa obuufu obugizza engulu nga ne embavu ezagituusa ku semi-final ez'ekikopo ekya CAF Champions League mu 1993 embavu ezo teziddanga, era nga bw'ogezaako okutunuulira emyaka egy'ebibala Express gye yali ebaddeko nagyo egy'omuddiringanwa giva December 1990 okutuuka 1996. Awo Express wekyasinze okungulira mwe yawangulira ebikopo ebya Uganda Cup nga bwe yeddiza, mwe yafunira zi double, mwe yafunira okuwangula ekikopo back to back. Express wadde
ebikopo bya liigi ewanguddeko ebiwerako naye okuwangula back to back kyowangudde season eno n'okyeddiza season eddako kyaliwo myaka gy'ekyenda awo nga gitandika naye bwoddayo kujja kukisanga mu 1974 bwe bakyeddiza 75 awalala wonna kyeya kyereere era emyaka egyo wakati wa 9 mu gumu okutuuka 9 mu 6 mwe baatuukirako ku final ez'ekikopo ekya Sekafa Club Championship kati ekiyitibwa Sekafa Kagame Cup. Era Express netuuka nekwebera mu mpangula y'ekikopo ekyo kubanga bo banne baayo KCC yali ekiwanguddeko 1978 ne Villa ng'ekiwanguddeko 1987 ne Express yalinze luno jjo ly'abalamu oba yabadde 2-21 lwe bakiwangudde naye ng'eri yonna yonna ebibala byali birazeeko kubanga wakati wa 9 mu gumu ne 9 mu 6 baatuukako ku final emirundi 2 nga bagenda ne babakubirayo. Kale emyaka egyo wandirowoozezza nti Express erina okuddayo n'ebikula ebitabo ekirungi nti owekitiibwa Vincent Bale Mugera akyaliwo obaolyawo bandigenze ne bamwebuuzaako kuba kakati ennaku zino clubs zirinawo enkola ezigenda okukyalira ku balegend zaabo abaaliko abasambi mu KCC bagenze ne bakyalirako owekitiibwa Jaberi Bidandisali nendaba abasajja abakulu nga bameze n'envi naye nga babuuza Jaberi Bidandisali nga bafukamidde bamukulu Tom Lwanga bamukulu Godfrey Kiseka bamulangira Sam Simba bamweyana nga bafukamidde kubanga oli si taata wa club yokka naye taata w'abazannyi abo n'engeri gye yabaleramu nga kitaabwe. Kati mu kiseera kino wandirowoozezza nti administration ya timu ya Express FC bandibadde bagenda ne beebuuzaako ku wekitiibwa Vincent Bale Mugera ne bamubuuza why kino mwakikola mutya kubanga mu butuufu kyali kyanjawulo okuva 9 mu gumu okutuuka 9 mu 6 ne Express webeera mu mbeera eno bweti sirowooza nti nno abajagaliza bayinza okukkiriziganya nakyo oba oliawo n'ebyafaayo byayo byennyini bitaputa kirala. Kati eno tiimu ya Vipers evudde gyevudde omusajja Dr. Lawrence Mulindo agyekwatirako bwomu kuliko n'abavujjirizi kakati abagenze nga bajja company nga Plascon, company nga Hima Cement, company nga Hardware World naye era awali ensimbi zezisikiriza ensimbi basanga tiimu etambula ne bagamba tugikwatireko awo era nebeera nga tiimu esasanya ensimbi bitirivu buli lunaku na buli mwaka era nebyekola obiraba buli kiseera baba bavuganya ku bikopo bavuganyizaamu ne tiimu ez'ebitongole biwandiise binnaggagga mu Uganda ekitongole nga KCCA ekitongole nga Bull ekitongole nga URA n'owulira nga omuntu abivuganya muntu buntu kati URA egenda mu myaka nga 14 ng'ekikopo ekyali tekikwatako KCCA egenda mu myaka 6 ng'ekikopo tekikwatako naye nga yo Vipers obadde ogiwulira bwetakonkona guno omwaka oguddako mugiwulira embeera eyo ndowooza nti nno yandibadde erinako engeri gyesikiriza n'engeri gyesongamu olunwe mu clubs ezo zinansangwa Express Villa ne KCC ate oba oliawo ne ttiimu ez'ebitongole okuba nti nno zikola ebyo ebijja mu mupiira bigwandibadde bisuubiddemu. Naye nga kyo league bwetyo bweri abaana basobodde mugende ekerugogo mulabe ttiimu ya NEC ng'ezanya ttiimu ya KCC. Jjukira nti n'oluzannya olwasooka NEC yasabula KCC ku kisaawe kyabwe ekyo kye bagabana ne kwogwo omulundi KCC yali awaka kati NEC yino yeri awaka munaaguwulira olwo ate tulinde makidde 17 egy'okutandika sabiiti eyo ejja mwe muli guli omupiira gwe mbagambye ojja n'okubeerako obugombe ogwa Vipers omupiira ogwo gwejja okuzannya ne ttiimu eya KCCA KCC ejja kubeera waka mujja kubeeramu omunene omulala Villa ng'ekyaza Express Bull eno yakubye Express ejja kuzannya Mbale Heroes Lugazi naye erabika wali Najjembe nayo yeerisizaawo enkuuli egenda kukyaza Wakiso Giants abaguddewo second round match day 16 nga bagwa Amalirine Sports Club Villa. Police eyagenze Najjembe ne bakikubirayo eddiba goal emu ku bwereere egenda kukyaza ttiimu ya NEC ate ttiimu ya Kitara eddayo awaka bakyaze ttiimu ya Bright Stars eri ku Kaguwa essaawa yonna bagitemako olwo Mbarara City ekyaze ttiimu y'abanafu aba UPDF eyo match day 17 naye bwetyo bwejja okugenda. Bwe tugendako mu Champions League emipiira gyajjo egyabaddeyo tegyaleese bunkenke bw'amaanyi ng'ate egyaliyo ku Tuesday era emipiira gyajjo tegyawadde bujulizi bumala nti nno oluzannya olusooka lwamaze ttiimu eyawangudde okuyitamu. Tewabaddewo mu lusamba luno
olusooka okusunsulamu abagenda ku round 16 temwabaddemu mupiira gugwa 0-0 naye olwajjo twalabye nga win ezabaddeyo zabadde nfunda narrow margins kubanga Club Brugge yakubye Atalanta golo 2-1 Feyenoord nekuba AC Milan golo 1 ku bwerere Benfica nekuba Monaco golo 1 ku bwerere Bayern Munich nekuba Celtic golo 2-1 wadde Bayern Munich yabadde ku bugenyi ku profile ya Bayern Munich ku continent olabanga kyabadde kibulabulamuko then ogwa Man City ne Real Madrid abo banywanyi ba mukago ogwo muzibu wadde Man City bajukuba ne bagiyenjebula nga ne result yali esukka yali ntono kwebyo ebyakolwa mu kisaawe n'emikisa egyakolwa timu ya Real Madrid naye 3-2 ekyo kibeera close kiba kizibu okumanya ekinabeera mu Santiago Bernabeu naye guno gwa Juventus 2-1 PSV gwabadde agoberera omupiira gw'Italy ate Thiago Motta alabika bwatyo bwatendekamu tiimu eno eya Juventus bali very conservative mulowooza nti abadaaki bayinza n'okuluma ogw'engulu wadde bateebyeyo nga bali ku bugenyi naye Juventus terina nsonyi genda kuba kibaasi ate ono Thiago Motta tiimu ye eya Juventus yekyasinze okukola draw nyingi ayinamuko kali ka philosophy ka Jose Mourinho if you can't win a match don't lose it kati atambula nako ndabanga PSV erabikanga naye yinza okuyitaawo kati guno mpira omunene Niko Kovac kuyasoose mu byafaayo bye ng'omutendesi wa Dortmund okutendeka mu Champions League balumbye Sporting ne bajuwujja golo 3 ku bwerere Portugal ogulabanga oguwedde okujjako entaanyi etta amayenvu nga bw'omanya ebibeera mu mupiira naye 3-0 ebeera margin ntuufu ne PSG omupiira gwe yalumbye Brest yabakubye kiri ekya liigi yaabwe y'Abafalansa omanyi PSG abo bagisaayisa mu buyisaayisa bwetuuka eno mu Champions League ebadde etera okufukamira mukko naye waliwo awakati yinaawo obuzibu kubona Ousmane Dembele alabikanga yaweddemu ekyejo bayinza nno okumuwulira naye ogwo nagwo PSG yagwangudde golo zabadde 3 ku bwerere mulowooza nti ogwo nagwo okujjako entaanya gye bagamba etta amenvu ogwo nagwo gubanga oguwedde eno Club Brugge nagibagambako wano Club Brugge eyo eri mu Bubirigi bwe yalinga ezuzumba ne Manchester City nabagamba tiimu eyo ngeri gye yeeyisaamu eragira ddala nti nno ntendeke omanyi mu kutendeka kuno mulimu ebintu ebyenjawulo waliwo omutendesi kati nga Zinedine Zidane nga talina nnyo obukodyo bungi bw'olaba mu kisaawe bw'ataddewo naye nga ayina engeri gy'asengekamu ttiimu ye abazanyi n'abawo okwekkiririzaamu buli omu akole kyawulira nti kyekijja mu talanta gy'ayina n'abayingira mu bwongo n'abamotivatinga ne bajja bakusobola akapiira ye nga ali wali ku touchline nga atunula butunuzi bw'ati nolwekyo oyinamu ttiimu z'oyawulamu naye bw'otunulira ttiimu eno ya Club Brugge ogirabira ddala nga ttiimu nkookinge nakiraba wano ku Man City nga kisukka n'ekyokugamba nti nno Man City eri mu mbeera mbi nga ne bwe yandibadde mu mbeera ennungi era abasajja bano bandibawulidde abasajja bakubira ddala omupiira mungi nga ne goalkeeper Simon Mignolet gwe twalabanga wano mu ttiimu ya Liverpool ne batuuka n'okumuŋoola ogamba nti golo ye temala nga toyina nawe omutuukirako okugamba nti nno mumutadde ku bunkenke omusajja oyo Nick Hayen atendeka club eyo akaliba akamanyi era omupiira guno gwe gutyo bwe gwalabise nga Club Brugge bazuzumba n'Atalanta sigamba nti Atalanta nnungi nnyo tekubwa naki naye olaba okunyonyooganya okwabadde muno kyova olaba nti enkubaganya yo y'ebirowoozo erina okugaziwa okusinga ku result n'oyingirako mu kisaawe n'olaba guyinza okuba tegunnaggwa naye Club Brugge eno balina tactical discipline ya kika kya waggulu Bayern Munich yo nsinga nno kugyegombamu omuzannyo oyo Michael Olise ne bwe yalinga mu Bungereza ng'azannyira mu Crystal Palace nali mwegomba ebiseera ebisinga njagala nnyo abasajja balefuta lefuta atali mukanike naye lefuta omukwafu omulaba kuba balefuta bangi naye lefuti munaeza njawulo nina gy'osanga ng'endala nkakanyavu ng'ey'abano ba Floyd Maluda n'osanga endala nga si nkakanyavu naye ng'ebintu byagikozesa bya njawulo kuba kakati lefuti ya Messi oba ne ya Paulo Dybala olaba nga za njawulo ku ya Mo Salah oba ne ya Bukayo Saka naye nga bonna balefuta oba Dejan Kulusevski bonna balaba balefuta bw'olaba lefuti ya Eric Lamela si emu ya Angel Di Maria naye zonna lefuti
naye Michael Seona ina left nze ndabikira obulungi oba yali Mahrez ng'olaba ebintu abinyumisa mu ngeri y'enjawulo naye bwe ndaba omuvubuka ono Michael Seona n'emirimu gye yakozeeko mu ttiimu ya Bayern Munich ng'abadde mu club gy'olowooza nti yemu kweza entono si mu liigi y'Ebungereza yokka naye ne mu Europe okutwaliza awamu ya Crystal Palace naye ate n'agenda mu club ennene nga Bayern Munich omupiira n'agukuba ne gummuka. Wano mpulira nga abasambi baffe muyina okubakoppako abazannyi abo nkakasa abasambi baffe muwagira omupiira gw'Ebungereza ogwo naye ekyennaku muwagiranga bawagizi muwandibadde muwagiranga bakozi n'olaba gwe ekijyawo mu ekyo ky'oyinawo oyo gw'otunuulidde osobola kuwozaamu kino okiyingiza mu mupiira gwo. Omulenzi abadde wano mu Crystal Palace agenda atya mu ttiimu ennene ate ndiba neeyongera kututumuka bututumusi. Wano abazannyi baffe bamujja mu big league najja okuzannya mu ttiimu ezitandikirwako bakale nga Bright Stars n'agukuba omupiira n'agukuba bulungi nnyo. Abakesisi oba Vipers abavuganya ku kikopo bagamba aha banne omwana oyo bw'atyo gwe twali twagala bagenda okumutwala mu ttiimu ennene ng'akapiira keeveera nga kabulira ddala nga bamuloninga eri wansi najja n'akuba mungi nnyo ogenda okulya ng'ate ttiimu endala ennene ez'emunonyi bwe munona akapiira ne kaddamu ne keeveera. Kati akapiira bwe kaba nga kasobola okwefundikira nga kali wano ku bibinja ebiddiriŋŋana Big League ku Premier League oba Premier League ku Premier League naye olw'ebigendererwa ebyenjawulo gwa akapiirako ne kajja ne keeveera. Kati Michael Seona tosobola muyigirako ng'abadde mu Crystal Palace nga bw'agenze mu ttiimu ennene yuwandiise a step up ate mupiira gweyongedde kuba mungi. Waliwo n'abisajja bino ebiddugavu kino Kiyoani Wissa abakuba ekyoto kya Brentford ne gundi ne Brian Mbeumo mu Cameroon. Aba abasajja abakulidde wano envunza nga zibayonka n'ensiri n'ebiku tetusobola kusamba mupiira nga gwe basamba. Tubadde tumaliriza nze n'ebyo mbikubiriramu nsingo bwe ndaba abazannyi abakulidde ku mbeera erabika nga etuuka ku yaffe naye ne bagenda eyo ne bakuba akaliba ne kanoga ate ffe akaffe ne keeveera kitera obutampisa bulungi nnyo. Abalenzi abo bano bagonde baddango ya Watara mumulaba ku kyoto ekya ttiimu ya FC Bournemouth musajja mu Burkina Faso ono gundi yankuba minte ava eno Gambia n'agenda tukubako akapiira akanyirira okufa obufi mu ttiimu ya Brighton and Hove. Abantu awo ndowooza abakulu balina ebintu ebyo kubikubaganyako ebirowoozo. Ffe abali eno tubeera mu kibooziboozi oluusi nakwekubya ziserefi nga waliwoko ka success akatonotono naye ndowooza abatwala omupiira mu ggwanga ebyaziserefi babirekere ffe bo bongere kukola. Mu kaseera kano nkimanyiiko nti okusomesa ba coaches kugenda kutandika. Mwabagala okusoma beginners course mu coaching mugenda kusomera emyezi 3. Mwe abagenda okusoma CAF D eyo CAF D mujja gisomera omwaka mulamba. Abasoma CAF C eyo mujja gisomera emyaka 2. Aba CAF B mugenda kusomera omwaka gumu. Aba CAF A giba myaka 3. Abagenda okusoma CAF Pro mugenda kusoma emyezi 10. Naye nga ffena tujjukira mwena ndowooza temujjukira kubanga nze eno interview nze nagikola ku Mike Azira. Mike Azira yaŋŋamba nti yagenda okulaba ebintu John McKinstry bye yali abasomesa kalaba tebikwatagana n'ebyo bye yasanga eyo gye yeeyongera. Wano tulina okutunuuliramuko zino CAF A zaffe zino kutuuka ku CAF Pro subjects ezibeeramu baki abaziteekamu era abaziteekamu basinziira ku ki? Kubanga tulina okutaayiza abazannyi be tulina ne tutaayiza ne global standards zigamba ki? Olwo abagezaako okusiba subjects ez'enjawulo mu courses zino eza CAF kubanga Uganda ye recommending byeyagala okusomesa yefuna n'abasomesa yo CAF we bagiweereza ng'esomaasomamu awo nga basayiningako okuteekako ne stamp nti Uganda kale mugende mwekolera ebyammwe. Naye bwe tuba tutegeka subject zino zetugenda okusomesa mu CAF okuva ku CAF beginners okuyitiramu ddala ku CAF D paka CAF Pro tubikula bulungi nnyo nga tumaze kutunuulira enkyukakyuka ya generations zetulina mu kusamba omupiira. Omuntu ajja kugamba nti omupiira gwasigala gwe gumu. Naye nze nalabako wano ku Pierre Baski ng'akuba wingi ya Germany ng'akuba namba 7 nga musajja wa ddyo okuyitiramu ddala paka ku Gabriel Jesus
nedda bamuyita Jesus Navas ba Antonio Valencia ng'akuba wingi eyo kuyitiramu ddala okujja eno ku baddaani wagaluka okujja ku gundi ku ba Joseph Kabagambe okuddayo emabega ku ba Sam Simbwa okukwatiramu ba Asumani Kabuye nga bakubira ddala wingi eyo waddyo okuba ddyo ensi egenza okugira bweti kati ate owaddyo akuba ku kkono kibeera ku requirements zaakyo si kugamba nti nno gwe ddabuzze eno kubanga naffe bwe tulaba ku TV kakati mu mbikula yaffe gye tuteekateekamu curriculum esomesezebwa bakooki bano kubanga bakooki bwe baba nga tebayize tojja kusuubira bye basomesa kuyiga bwe kibanga bye babasomesa babiyiga lwaki omupiira gwaffe gukyali awo gwekululira awo klabu zizaffe zigenda ku continent zine ziwangudde ebikopo ekya Uganda Cup n'ekya Uganda Cup ne League okukiika mu CAF Champions League ne CAF Confederations Cup akapiira kebeera bwevezi tukubayo match 2 match 3 nga tiimu evaamu olumaliriza preliminary round nga tuzanya first round tukomaawo ate tugenda okulya abaneiba baffe bagondi ba Young African Tanzania ba Simba ogenda okulya bagenze dda mu quarter final kubanga waliwo akalipa akabatwala mugondi mu bibinja ozanya emipiira mukaaga iyo tetutuukayo era ne tutaddamu kwebuuza bibuuzo bwe tuba nga twebuuza ebibuuzo ne tugamba nti gondi asomesa ye mubi oba nti ono gwe baasomesa najja atuuka ku bazanyi ye mubi n'olwekyo tumugobe tulina okubako tooki mu abo abasomesa oyo omusomesa eyagobeddwa era bwe tumala okuba tooki mu musomesa eyasomesa omusomesa eyagobeddwa ne tutunuulira ebitabo ebyateekateeka omusomesa eyasomesezza omusomesa ne tuzuula obunafu bwe ne bamugoba by'ebitabo ebyo bitegekebwa bitya textbooks ki ze basoma era basinziira ku ki bwe tutabeere na budde bulandagga mu nsonga ezo ne tuzibreakinga down azifu nti omupiira gugenda kusenguka oba ffe tulina gye tulaga ebintu bino bijja kusigala nga byekululira awo nga tubyogerako bwogezi naye ate era mu mbeera y'emu ekisitula omupiira si coaching yokka naye n'okuteekawo projects ez'enjawulo kati wenjogerera bino akalulu k'abaana bannayuganda abagenda okuzanya mu mpaka eza AFCON eza under 17 wansi w'omutendesi Brian Senyondo Uganda jukira yayitamu negenda ku continent tuli mu kibinja A omuli Morocco, Zambia ne Tanzania kibinja kikakali naye faba wagizi ffe tulina okuwulira obukakanyavu bw'ekibinja abateekerateekera omupiira ku levels ez'enjawulo eno eyina kubeera project kiki kye mwagala mu baana bana ba under 17 si kutuuka ku semi-final si kutuuka okay lwakuba nti nno bw'otuuka eri waggulu ofuna ticket ekutwala mu World Cup era kiba kyongera exposure ekiyinza okulabika obulungi naye okujja ne tuwangulayo just a few matches ziserefi ne zinyooka social media ne tuwaaniriza ekintu ekyo tuba tuyise kungulu kitegeeza bannayuganda ffenna tuba tweyisanga bawagizi omanyi ffe ekyaffe ekyabawagizi ekyaffe tumanye ebintu bibiri win na loss bwe tufuna win serefi nga zinyooka bwe tufuna loss nga tuvuma fe ab'omupiira bwe tutyo kaakati mmwe abaliwo ng'omupiira gwe gubasasula directly kugutereeza eno under 17 eyina kubeera development team eyina kubeera project Uganda kikyetagetinga mu squad eno oba mu mpaka zino ekinaataasa omupiira mu myaka ng'etaano okuva kaakati oba muyinza n'okubaamu abavubuka abawanika omukono mu mpaka za AFCON Uganda zegenda okuteekeka 2027 n'olwekyo omupiira bwe gutazimbibwa ku projects omanyi projects ziba za mirundi egiwerako omulundi ogusooka okusamba ensamba gye tusambamu naye ebeera project namba tuyina okusalawo engeri gye twagala okusambamu olwo tuyite abazanyi abajja mu nsamba eyo olwo tubafunire tournaments ez'enjawulo nga tugezesa ensamba eyo kiba kitegeeza tournament eyo ne babanga batukubye emipiira gyonna gye tuzanye kiba kituyamba okutunulira project gye tuyiya mu nsamba Uganda twagala esambe bweti mu myaka okuva 5 ejijja ng'esamba bweti wakiri awo obuwanguzi tuba tubuyina ng'ab'omupiira eno omuwagizi yabadde ayagala tuniiru yajja kugenda nga munyiivu naye ffe abategekera omupiira tuba tetwatunulidde win oba win tuba twagitunulidde nga by the way naye nga tutunulidde bigger project nti nno kuno kwe tugenda okutandikira ensamba bweti abaana bano banagenda okuyingira emyaka 24 nga ensomesa eno nga enyikidde mu academies mu Uganda mu masomero ne mu tiimu zino under 15 oba ne under 12
zino zo clubs eziri mu kibinja ky'ababinywera zo nzibu kubanga ezo company nanyene company kyayagala kye kikolwa naye zino tiimu endala ezo tusobola okuzimbirako ezo zibeera project ezikolebwa so tusobola okubeera ne project ey'abazanyi ne tumanye nti no group y'abazanyi pool erimu abazanyi 200 tuyinza okufunako abazanyi nga 4 oba 5 naye twandibagadde wano bakwatire ku mupiira gwaffe okutandikira mwaka gundi okweyongera wano kubanga twagala kutuuka wano mu nteekateeka naye bwe tutabeera na project seezo project ey'abazanyi ne project ey'enzanya ne tubakwasa project ey'abakochi bwe tutegese nga bagenderere kubaka kati Brian Senyondo yavuddewo mu setup ya under 17 sigamba nti simwagaliza mulimu naye bwe muteekateeka project mubaako we mugisongako nti wano yeeyongera waneekonye wanedda mabega bwe tubanga mu Uganda Jackson Magera yasooka kutulaga tiimu yaffe yasooka okutendeka under 15 baawangula ekikopo ekya Sekafa under 15 nga batebye goola 28 nga tebateebeddwamu kakati Jackson Magera aliwa mu setup ya youth teams ali luddawa oba okuwangula tournament nga tateebeddwamu kyali kive nnyo n'olwekyo talina kweyongerayo n'olwekyo tulina okwekwasa ensonga zino naye nga tulina projects ez'enjawulo ne tujja nga tuzizimba nga ngenderere kiba kituwa okwemaakinga self appraisal ogamba nti wano tugenda mu maaso wano tukonye wano tudda mabega ng'ekyo tukinogera eddagala nga tugenda mu maaso leero wano eriyo empaka eza Europa naye ndowooza abasinga ku mmwe muyinza obutabifaako nnyo kubanga tiimu eziriyo si zezo zennyininyini eŋŋanzi naye omuntu ayagala okukola analysis ku mupiira nga si byakuteebereza buteebereza na kubeera emotional nti oyagaliza gundi toyagaliza gino emipiira osobola ogirabamu ng'ogiwadde omulamwa okugeza bw'obanga oli muwagizi wa tiimu nga Tottenham Hotspur obanga owagira tiimu oba Man United kubanga bebamu ku tiimu ezirina profile ennene eziri mu mpaka zino gino emipiira oba olina okugiraba osobola okulaba potential opponents bw'osuubira okusanga mu round 16 n'olwekyo nagino emipiira gya mugaso eri gw'alinayo tiimu eri mu mpaka ezo kati kubanga bw'otunula tiimu nga United ekifaananyi kyerimu oba oyina okubatunuulira nti mipiira 14 egisigadde mu Premier League basobola okuwangula Premier League wadde okunyukira mu top 4 basobola okukiika mu Champions League season ejja kuba kakati bali mu kattuka ya nsimbi ente amateeka g'omupiira gava mu kuba nti gundi naggaga alina billions za ssente kakati gye gali ku mbeera egamba nti ebyamaguzi byojje mu mupiira bisobola okuyimirizaawo ensaasaanyaayo ey'omupiira ku Man U ekyo kiri nno kubanga bwe batuuka okutunda batunda layisi ate bwe batuuka okugula bagula ssente nnyingi kati bw'oteekako okuba nti tebakyakiika mu Champions League season eziddiringana ensimbi eziyingira nga prize money nazo ziba zeesala kati amateeka tegakukkiriza genda mu katale kugula kubanga bw'onoogula Hoyland obukadde 72 ate nga McTominay gw'otunze omutunzi 25 abamanyi ebya business eyebeera loosi manye ekigambo loosi kati kyafuuka kya Luganda so kakati bw'otunuulira nga gwe muwagizi wa Man U naye olowooza temugenda kusamba leero kuba mwanyukira mu top 8 muli bannantagambwako gino emipiira oba olina ogiraba kubanga kakati lyekkubo eriri realistic lyosobola okuyitamu okugenda mu Champions League singa kino ekikopo oba okiwangudde n'olwekyo kubazannya olwaleero bwe kuba kuliko tiimu enzibuzibu nga Real Sociedad oba olina okugitunulako n'ogiraba bagenda kuzannya Midtjylland tiimu bwebanga Union St Giros okuva eno mu Bubirigi ng'egenda kuzannya Ajax baludde nga banene olina okulaba balina ki kibaleeta mu match eno Sociedad tukimanyi nti eriyo abazanyi nga gondi Martin Zubimendi mumuwulira buli kiseera abeera ku mudaala midfielder mulungi nnyo oyinza okwesanga nga gojja okwetaaga oba oli awo mu katale akaddako oyinza n'okwebuulizayo ng'omuwagizi w'omupiira nti nno Mikel Oyarzabal Ugarte omulenzi oyo lefuta akuba ku kyoto goolu zaabulira luddawa kuba waliwo omulenzi gwe baleese wa myaka 2 nzaalo ye Iceland bamuyita Orstem Okason bamujja mu FC Copenhagen kati amutuuza Oyarzabal ava ku bench kati gwe w'omupiira ebyo oba obyetaaga ng'obirabyeko kyova olaba ntera okubaawulamu abawagizi ba clubs n'abawagizi b'omupiira kati omuwagizi w'omupiira oba mugazi zino matches ozituuma omulamwa bw'ozituuma omulamwa nga guno ndowooza zigenda okujja oba ozeesunze Ajax kikwewuunyisa bano badaaki naye batendekebwa mu Italy ate nakyali mulenzi muto mu butendesi obeera ku myaka 35 obeera muto obeera nga ono gundi Fabian Huzera atendeka tiimu ya Brighton and Hove yayita luddawa
okujja okutendeka abadaki akawoowo akayina akabadaki ne Obi ba Man U gye bali uti Vegas tijali Liverpool muyinayo Obi wa Jordan Henderson achavimba envimba yeri mugimanyi omusajja ayina engeri gyakola mu bracket y'emikono n'avimba n'ogamba bakatonda singa yamuwa kapiira nga kekangi n'atamuwa mubiri naye ojja kumulaba nga avimba wakati awo Fenerbahce nayo yino gitunulako bibana wa potential competitors boyina okusanga abasajja bano Jose Mourinho yakyukamu ngera bwe tulaba wano waswabosa atendeka kitara naye yatereeramu ennaku ezo abadde akuba olukunkumalirwa golola kuba ogwaleero gulabika gumulemye kubanga ndaba gugenda kuggwa kitara eri maliri ne timu ya UPDF naye bw'otunulira ne ku mutendesi nga David Moyes tugenda kumwogerako wano gye yajja okusamba positive football nze mbadde sigirabangako so kaakati tuba tulina okutunuulira oba olina okutunuulira Jose Mourinho ono akuzeemu y'omuyo oli omuliro guli akyagwina asambisa ba Obi beereere bano ba Kagla Soyuncu ba Milan Skriniar ba Filip Kostic omujjukira lefuta oyo yakuba omupiira gwali omulungi ennyo mu ttiimu ya Frankfurt emyaka ng'enegiyise Freddy yali mu Man U mu makati Federico Rodriguez de Paula Santos yakwatirira wakati awo eno muzeyi wakazi Edin Dzeko ekyota akyakikuba ku myaka 39 Dusan Tadic lefuta amuwerekera kaawo myaka 36 Sohaba Sofiane Amrabat yakwatirira wakati awo Sam Maxima yagwamu ekyejo bwe bacyenga Diego Carlos ono gwe batunze mu ttiimu ya gundi ya Aston Villa yakwatiridde ekisenge kakati eyo maachi nga togiraba kusobola okwekolera notices ezo bw'obanga oli committed ku ttiimu yo manya abawagizi abasinga mutera okulaga commitment ne mulowooza nti musinga naffe abali mupiira nga tuyinamu omulimu kati nze bwe nvayo nempa comment olw'okuba nti nno comment yange ne bwebeera sentence emu eba ejjudde knowledge gye nnoonyereza gye nkuŋŋaanyiza okumala ebbanga gwanvu kati gwatalaba maachi ezi zino ng'ojja eri mu kifo ky'okukubaganya ebirowoozo nvuma buvumi Bannayuganda mwayiza okuvuma temukunakuna oli nekyatayinaako okukubaga nekyatamanyinako yamanyi luzungu amanyina kuvuma nga ajja kubawo agagambo ng'aweta tuuza abeewaabwe nga bamuwaana nti omwana oyo naye waliyo ne Lazio Lazio be bali mu top 8 abo oyinza obutabeeraliikirira kati ne Atletico Bilbao abawangula emipiira mukaaga Mani yali unbeaten naye yawangula emipiira 5 Bilbao ne Lazio bawangula emipiira mukaaga era bali mu kifo ekikulembera n'ekyokubiri Mani yakusatu kati ezo ttiimu olina okuzeekengera n'olabako ne ku weekend Lazio egenda kusanya mu Italian Serie A olabe nti owaayi musajja oyo singa musisinkanye nyinza mutetenkanya ntya abawagira omupiira nga bazuukufu bwe batyo bakola eno Eintracht Frankfurt no yujja kugyeraliikirira muko etendekebwa dino Top Mola ono mutabani wa seniori Klaus Top Mola yali atandika Bayer Leverkusen yoyo mujijjukire ya Diego Placente anti abasinga kumbwa muli bato eyasamba mu final za Champions League mu 12 Real Madrid ne bakuba golo 2 kwemu golo ya gondi ya Raul Gonzalez ne ya Zinedine Zidane ne Lucio n'abakuba ku side eno Lucio yabakuba ku side ya Bayer Leverkusen abazanyo ba Michel Ballack ba Yedina Bastuk ba Dimitar Berbatov ba Carsten Romero manye chukulu muli bana bato kati mujja gamba omuzajja atuzaye mu biri ebyawe ebye dayenga kiba kirungi nnyo n'olabako ku dino Top Mola omupiira gwasomesa mu ttiimu ya Frankfurt kubanga mu Germany bali mu top 4 piira bakukubira ddala bulungi sigwa mukisa gujudde okugaba gujudde okutetenkanya gujudde kumpe buli kintu so ne Galatasaray ennaku zino etendekebwa gundi Ochan Brook bano bebalemesa Arsenal ekikopo kya Europa mu 12 Arsenal Wenger nga yakajja mwali bagondi ba George Hagi ba Claudio Taffarel Andre Megen yali goalkeeper ba Umit Davala omusajja yasibanga akaviiri n'akasala mu ngeri y'amalala ba Hassan Sass eyakola Roberto Carlos akajogoli mu World Cup ya 2-2 ennaku zino kati bayina gundi Fernando Muslera ye goalkeeper waabwe bayina gundi Davinson Sanchez twamulabako mu Spurs juzi Obi Arsenal Lucas Torreira mwali wakati awo Mauro Icardi aliyeyo Dries Martins aliyeyo Alvaro Morata Victor Osimhen n'olwekyo obosobola okugatalinga notices zino zonna before United nga tebannaba kujiwa kalulu wakiri obeera ne knowledge eyo nti bwe mubeera ku social media afuuka nga kyalo kimu bwe muba mukubaganya ebirowoozo mu kifo ky'okuvuma oba osobola okuleeta point eyinza countering oli kyaleese naye kakati abantu bwe babulwa point agattawo ekivumo kati gwe yakuziba obulungi nga toyina byovuma nga badde eri bakuba olwogwolwo nti owanguddwa naye owanguddwa muki so yembeera eyo
okugenda okubeera Europe olwaleero. Kakati Liverpool yagudde amaliri ne Everton olunaku lwajjo. Kuno omupiira gwa bwogi bubiri, gwa Liverpool gwa Arsenal. Liverpool kati obubonero 7 yasubiddwa ogenda ku bubonero 9 bwe yandirese Arsenal. Naye ate ne Arsenal bwe tunulako eno naye yalemesa Man City okusembera. Kakati bw'otunulira Arsenal eri wakati wagamba wagamba Man City nti gundi teweereeta nnyo kumaawo. Kakati eno waggulu Everton ndowooza gundi coach David Moyes engeri gye yatendekako ku Mikel Arteta tuza bagambye n'abaana okufiirawo nti atuyambeko obi waffe kati obubonero bwafunze. Era nze nina okukkiriza nti weekend eno okwosenkya ku mipiira 14 egisigaddeyo wakati wa Liverpool ne Arsenal ye match day 1 gire mipiira gyonna tegikyali gya mugaso. Match day 1 etandika weekend Liverpool ezanya Wolverhampton Wanderers, Arsenal ekyalira Leicester City. Omupiira guno 2-2 Liverpool ne Everton gwaweereza message butereeve eri Arsenal. Obubonero bayinza okubanga mu kifo ky'ogenda ku bubonero 9 kwesaliseeko bubiri ekikibeerako kalekaleko. Naye ate mulimu ne element eya goal difference. Nawo Liverpool weri ensukkulumu erina goal 35, Arsenal erina goal 27. Kitegeeza ku kya goal difference kuba nakyo kiyinza okubaako wekituuka nga kyetaagisa. Waliwo enjawulo ya goal 8 mulamba Liverpool zeesinza ttiimu ya Arsenal. N'olwekyo olusozi lwa Arsenal lwakendeddemuko naye nga lukyali lunene. Yensonga lwaki nze mu ntegera yange y'omupiira ndowooza emipiira 14 egisigaddeyo nga gizitowa obubonero 42 match day 1 ya weekend. Mu match eno singa nabadde wa kulonda man of the match nadde njagala kuwoomerwa James Tokowski. Omusajja yakubye omuggo omuggo gw'otasuubira mu central defender nga ne Tokowski mweyo zone mwe yakubidde omuggo yabadde tasuubiddwa nawo era nga bw'atabaawo tobaako ky'omunenya kuba talina kubeera awo naddala mu open play. Naye olw'okuba nti nno nalowoozeza nti nno mu ntandikwa ndowooza n'aba Arsenal ono Reef gundi Michael Oliver ndowooza mwamusonyiye. Juzi ebigambo byali bisongovu ebyamwogererwa ku muzannyi oli Lewis Kelly kwe yawa kaadi. Naye na wano ayinamu ebintu bye yakoze by'olowooza nti nno byabadde bikuutiza emirimu gya Liverpool. Akati awo buli lw'okuutiza emirimu gya Liverpool oba oyamba opponent wa Liverpool. Opponent wa Liverpool ku lunaku yabadde byakola byonna nga biyamba Arsenal. Oba omusajja ono abagenda ku points 9. Olusozi lwandibadde lunene nnyo okusinga bwe luli. Na kakati lunene naye wano luliko kalekaleko. Ng'omaze okutunuulira omuteeko ogwo, Everton teyasuuziza Liverpool kabonero kyokka. Yagisuuziza n'abazannyi. Abazannyi abafunye kaadi emyufu nga gondi nga Curtis Jones, nalabye nga ne Ancelotti naye yafunye kaadi, n'omumyuka we Speak Hashoff. So gwe bw'otunuulira 2-2 n'okomaawo Ancelotti oba tabeera ku touchline. Naye kiyinza okubaako ekituuka nga kirinako ebibuuzo bye kikubuuza. Kati era nalowoozezza nti obumanyirivu bwa David Moyes mu derbies zino kubanga ono gundi Ancelotti yabadde azanya mu Merseyside derby omulundi gwe ogusooka. Nejjukira David Moyes ng'akyali wa myaka 38 mu match wa 2-2 lwe baamulangirira okubeera coach wa Everton. Abadde ku Merseyside derby zino n'azivulubana n'aziwulira. Ne kiba nga kitegeeza nti eno yabadde mu Merseyside derby ya mulundi gwa 26. Kati ebirungo ebirala byeyongeddemu mu bumanyirivu bwa David Moyes bwe bw'okuba nti nno eno yabadde Merseyside derby esembayo ku Goodison Park. Of course bajja kusigala nga basamba season eno baba basigaza emipiira nga 6 mujja kubeera muno okukyaza Arsenal. Oba oliawo Everton kino bebanga yabadde yamba Arsenal lwe banakyaza Arsenal tujja okumanya ebigendererwa byabwe babadde beerwanako bokka oba babadde balwanirira gondi obi waabwe. Naye nga ebirungo bino byonna byayongedde mu derby eno obumanyirivu bwa David Moyes okuba nti nno Goodison Park eno yabadde Merseyside derby esembayo kati n'oteekako n'ekyokuba nti Everton weeri
si walungi nnyo ku table. Of course tebalina kwepimira ku Liverpool, naye ng'olaba engeri gye babadde basambamu, ng'olaba commitment ey'enjawulo nga bwe ntera okwogera wano nti ebintu bino eby'emipiira gino egya ddabi bigira ne bibuuka obukodyo bw'omutendesi ne natural talent z'abazannyi ne bigenda ku ani yasinze okweteekateeka, ani yataddewo obukodyo obutuufu ne buteekebwa bulungi mu nkola, ani yeesitudde ku lunaku. Kati ku guno omulundi Everton yeesitudde bulungi, Ancelotti n'agenda akola ensobi, kuba nze nalowoozezza mu match eno bweti ng'ozannya Merseyside derby esooka mu bulamu bwo, ng'ozannya n'omusajja eyazivuluba nedda, oba obasuubidde okuzannya a combative game. Omupiira nga guli combative, nga bazannya game eri physical, nga game eri fast, nga game eri direct. Kati tiimu eyo bwetyo ng'ebigendererwa byayo ebitundu 65 ku buli 100 ezze kusoosa kuyimiriza gwe butasamba, kiba kirungi nnyo n'ogiteeba mangu. Ate nga gw'osooka okuteeba game plan bwetyo bw'erina okuba. Of course eyinza obutatuukirira, naye neeyisaayo erina okuba nga eyo ye target yaayo. Ekintu ekyo kyagaanyi, Liverpool yasoose okuteebwa. Kaakati ate Ancelotti n'agenda n'akola ensobi, n'asalawo okuzannya a physical and direct game. Kakati bw'ozannya a physical and direct game, oba ozannyira mikono gya David Moyes kuba yagikusinga. Kakati awo ebintu ne byefuula. Ate ng'era bwe twalaba ku mupiira Liverpool gwe yagwa amaliri 3-3 ne Newcastle, neno match yabuliddwako control, Liverpool nga terina control ku game. Yensonga lwaki bakulembedde omupiira mu bugubi goolo 2-1, ate ne bajja ne babagatta nga guggwa. Abazannyi bano ba McAllister, abazannyi ba gundi ono Szoboszlai, abazannyi ba Luis Diaz, abazannyi nga Gravenberch, wano balina okulabikira to cool down things. Mukakane, mugabe, you recycle possession, omupiira muguze no ezeddakiika to see them out, kibaita omupiira ogukweka abamanyi olulimi lw'omupiira. Naye basigadde bazannya n'open game